Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero asitukiddemu n'agenda mu bitundu eby'obugiri okuziika munnakibiina kya FDC era abadde mukyala we yaliko leader of opposition Wafula Ogutu ne bamuziika mu ngeri ey'ekitiibwa. Bobi Wine awerekeddwako Secretary General w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya awamu ne Road Mayor w'ekibuga Kampala Elias Lukwago. Be bamu ku bawerekeddeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakutte obudde era ne batuuka mu kuziika kuno. Embeera ebadde ya bukkakkamu, ebadde yanyiike nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu watuukidde era nga bw'omanyi nti abantu balaba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu essanyu libeeyongera mu mitima gyabwe. Bakubye akaluulu, mbeera n'ekyankalana mukadde ako. Buli muntu n'asituka okulaba ddala ani oyo yazze, beebuuza ani atuuse ku mukolo omukadde kano. Bagenze okulaba ajjidde mu konvoyi ye ey'abakuumi be nga bajja bamuwerekera bamusaggulira ekkubo. Yogayoga wabadde yategekeddwa ekifo wagenda okutuula era ne bamutuusa mu kifo bulungi nnyo n'atuula okulaba nti embeera egenda obulungi, embeera y'okuziika. Era bw'atuuse n'atuula embeera n'eddamu n'ekkakkana. Emikolo gy'okusabira omugenzi bwe gityo ne gigenda mu maaso. Jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku bakulembeze abakyasinza amaanyi nga bw'atuuka mu kitundu ensi yonna eyagala okulaba ani atuuse. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atuuka mu kitundu bwe guba mukolo gusooka ne gukyankalanamuuko ng'abantu beebuuza ani oyo, ani atuuse mu kaseera kano. Era bw'atyo n'embeera bw'ebadde mu lumbe, bw'atyo n'embeera n'ekkakkana kubanga leero abakuumi babadde tebakkirizibwa kubeera mu kidaala waali. Babadde balina ekifo gye bategekeddwa okusigala olw'okuba nti ekifo babaddemu abakungu bangi nga ebifo byategekeddwa byabo bokka balina okutuulako wansi. Era abakuumi be basabiddwa ne baddako ebbali bamulindire ku geeti ewabadde wayingirira abatuuka abazze okubeerawo ku mukolo. Bwe batyo nabo bakuumi obukkakkamu ne balindira awo ebbali mukama waabwe okulaba nti embeera tetaataaganyizibwa, tewali mbeera ya ffujjo kubanga abantu bano abakuuma Kyagulanyi Ssentamu basajja ba kitiibwa nnyo era abantu bawulize, bawa abantu ekitiibwa. Era olubagambye baddeko ebbali bakikoze ne babeerako wabbali balabe ng'emikolo gye bazzeeko egy'okuziika gitambula bulungi nnyo. Bwe gutyo okusabira omugenzi kugenze mu maaso, emikolo ne gitambula. Tulabe embeera nga bw'ebadde etambula mu mbeera ey'okusabira omugenzi. Kabadde kaseera ka buyinike, kabadde kaseera ka nnaku nnyo kubanga omugenzi ono abadde walinnya nnyo mu bitundu by'ebugiri. Abadde mumanyifu nnyo ng'oggyeko ekyokubeera nti mukyala wa yaliko leader of opposition, mukyala wa munna FDC ow'amaanyi, naye yennyini omukyala abadde yakola erinnya ly'emitundu eno. Ono yafa gye buvuddeko akaseera kabadde kagenderedde ndowooza awezezza ennaku eziwerako nga 4-5 nga mugenzi, naye nga bakyalinze bakyakola ku nteekateeka ez'omuzika obulungi mu bitiibwa. Bwe batyo olwaleero agalamiziddwa ku bijja bya bajjajjaabe wano era mu bitundu wennyini eby'ebugiri. Bw'etyo embeera bw'ebadde nga bawerekera omukyala ono.